nti nakulira bakadaama akoze eki naye wazewo kati kijja tuyambako okutwala naye message nti bannange fulfiga bakadaama nabo abagambye wano abakoze eki naye bamukole ki bamuleke. So kiri wakati wano nti social media eno terina kyeyamba, ebadde message terina kyeyamba kuvumirako muntu nakukola ki. So ndoza akazindalo ngenda kazi eri Jennifer kuba yabadde main wa meeting ya press conference atuse obubaka bweri Madam Kusasira. All right, thank you manager, thank you so much. Naye ndowooza abantu wadde ku byokulya banna simanyi lwaki batulabye ennaku mitwe ku byokunywa nebyokunywa. So okusooka ddala neebaza manager Kiganda manager wa Kaswani Kusasira, neebaza ne manager wange Alexander, ate nammwe mwenna ne bannayuganda bonna okutwaliza wamu. Nyongera bategeeza kigambo kimu nti obumu bwaffe ge maanyi. Mbagamba nnyo nti success and failure based on reason and reality. Nti tufumintiriza nnyo mu bintu bye tukola, obulamu bwetutambuliramu bwa kusobagana. Tutambulira mu kusobagana, mu kwenyiza, mu butamanya oba ne mu kumanya. Nabagambye nti ensobi zikola abantu balamu ne zigonjola abantu. Okwetonda kya buntu, ate n'okusobya kya buntu, ate n'okumanya ensobi yo kya buntu. Mbagambyeko wano akantu ke navuma Catherine kemanyi. Nze ke namuvuma nganze tinali sifumintiriza by then. Twogera just for nothing. Kati nga olaba abaana abamu abali ku mitimbagano bambi abamu tebamanyi kye bakola. Nene Bible ebaga nti mbasonye okubanga tebamanyi kye bakola ki kye bakola. Nange nalumba kase just for nothing ati nemugamba namuvuma akagamba nange nawenda akatu bakakaza kanane SB4 bakakaza kati nange so akalaba newene gali nampulira nga so akalaba era navaayo mu lujjudde mu nsi yonna ne mwetondede kuba nange nagenda olaba kaki too much because nali sifumentiza. So kyeki kyembagambe nti ensobi zikola abantu ne zigonjolwa abantu, ate obumu bwaffe ge maanyi. Okusiba si solution oba okutwala omuntu mu kkoto oyagalizanga omuntu okukomera ekkomera ntaana ya ku nsi. Ekyokubiri nti tulina ebintu bino babitaano ebyawukana naye abatafumitiza tebamanyi kola mu bigwa. Ensonga lwaki nsoma nnyo akatabo kano Reason has the world masterpiece nti okuvuma kwawukana n'okuvoola, okuvoola kwawukana n'okutyoboola, ate okutoboola kwawukana n'okusaaga, ate okusaaga kwawukana n'olwali. Ebintu ebiringa bya mirundi eno ojja kunsanga ne kusaaga gubantwalako ebbina kirabe ng'olowooza nti muvumi. Waliwo olwali, okusaaga, okuvoola